mugamba mutya mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende maaso n'okugyegattako kigenda kuba kirungi n'ekyalikinga video. Kati olunaku olwaleero njagala twogere ku nsonga eno. Omukyalo ono ekiro yeetaaga Luttu Meka. Kyenjagala twogereko olwaleero mu abasajja nammwe abakyala, naddala abasajja, mukyala wo omukola Luttu Meka. Okitegedde? Kyandibadde kirungi omukyalo oyo n'omutwala Luttu 3 ekitono ennyo. Luttu 3, Luttu 3 ze zisaana nga buli Luttu kyekyo buli Luttu neeba nga yeegasa. Zandibadde Luttu 3 wano nga wakeebaka ne mu ttumbi n'ozukuka n'omutwalayo ka Luttu, ne ku makya nga mugenda kuzuukuka n'omutwalayo ka Luttu. Ebiseera ebisinga omusajja kyenkusaba, tokaka mukazi mukwano. Kibi nnyo kukaka omukazi omukwano, tokaka mukazi mukwano. Omukazi oyo mufuule mukwano gwo. Nkimanyi nti abeera mukyalawo, obeera omuyinako obuvunaanyizibwa, obeera omuyinako amateeka nga bw'oyagala. Naye omukyalo oyo kimanya nti buli w'omukaka omukwano obwagazi bubula. Ekyo kyolina okumanya gwe omusajja. Njagadde mbabuliremu akatintini. Buli w'okaka omukazi omukwano obwagazi bubula, obwagazi budduka. Omukyalo oyo mufuule mukwano gwo. Mukimanyi bulungi nti abakyala abo mubalaba ng'abadde mukwano gwo asobola n'okugamba n'agamba nti leero mwami, leero njagala tukoleyo buluutu buna. Yennyini omukyala asobola okugamba n'agamba leero mwami, bubeere bubiri, buluutu bubiri. Awo omanya kiba kirungi nnyo. Kibi nnyo gwe omusajja gwe okwesalirawo gwe. Kiba kibi n'ogamba leero kankubeyo kamu, neweebaka n'ogweri n'okira ku makya kudduka n'ogenda. Omukyala obeera omuleseemu effumu libi, aba tamatidde. Kibi nnyo 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 gwe omusajja, kyenjagala owulire. Omukyala wo ekisooka n'obeera nga gwa mukase. Ekyokubiri n'okubayo ka nkoko, babuyita twogera nti okubyeyo ka nkoko, dakiika emu n'ogweri ne weebaka n'otaddamu, ne ku makya n'okira genda bugenzi ku mulimu n'otaddamu wadde. Omukyalo oyo abeera agenda kukona. Ate waanaakona omukyalo oyo abeera ajja kukola obwenzi, kuba alina kyabeera abulako, alina kyabeera yeetaaga. Ekyo kyolina okumanya. Osobola okutonnya mukyalo n'olaba nga tafaayo, takugamba. Muli mutima abaakirina ng'awulira alina kyabulako. Omukyalo oyo asobola obutakugamba n'asirika, naye muli mutima gwe alina kyabaawulira, kyabeera abulako. Ekyo nkikubuulira. Kyenkusaba, nsaba omukyalo oyo kwegamba mwogere bulungi nnyo, mufuule mukwano gwo mu nsonga ezo. Okitegedde? Kwegamba mubeere nga mwogera. Omubuuza nti leero tutwaleyo buluutu bumeka. Ajja kugamba nti mukwano, leero ndowooza tutwaleyo bubiri, oba leero ndowooza tutwaleyo 3 oba 4. Omanya wagamba obuna, omanya ekyagala kwe kiri ky'amaanyi, era kituukirize. N'obeera okwoyo otya, nyigiriza olabe ng'otuukiriza ekyo omukyala kyabeera akugambye. Kijja kuba kirungi nnyo banne, mugenda kubeera mu mukwano ogw'amaanyi. Gwe omusajja njagala kino okiwulirize, kuba nze ndi musajja munnammwe, mbagamba ebintu ebiriyo ebya ddala. Omukyalo oyo buli omutuuka mu buliri mubuuze, mwogere, mukkaanye, omugambe leero mukwano nga mpulira nkooye, tukubeyo bumeka. Ajja kugamba nti mukwano tewali buzibu, tujja kukolera ddala ku makya, oba kugamba tujja kuzuukuka ekiro. Okitegedde? Oba kugambe nti tukubeyo 2 oba 3. Kwegamba mbeere nga muteesa. Ne kibi nnyo omusajja gwe okubeera nga weesalirawo, ova eri wenna n'omugamba teekawo, n'otandika tusoose namulaga kye bayita mukwano, n'otandikirawo n'ogweri, dakiika emu n'ogweri n'oweebaka, n'otaddamu. Jjukira obeera omaze omwakisa, abeera amaze okwaka, ate n'obeera munafu mu bikolwa. Okitegedde? Kati n'olwekyo mufube okulaba abasajja nga mubeera siriyasi ku nsonga eyo. Ekijja kuba kirungi. Ate nze nkyewuunya obeera munafu ewaka, ate n'ofuna amaanyi agayenda, ate n'ogenda n'ofuna abakazi abalala. Kyabulabe nnyo. Sooka omale okumatiza omukyalo ono w'ewaka. Sooka omumatize akwogereko ne ku kyalo, agambe nti bannange ndiko omwami akunkumula. Okitegedde? Kijja kuba kirungi nnyo nnyo nnyo. Awo omukyala ajja kubeera mugumu, ajja kubeera n'emirembe ku mutima gwe. Kwegamba ajja kumanya nti oyo ye mwami wange, byankola mmatiza, ntuuka bulungi ku ntikko, nnyumirwa, mpoomerwa. Okitegedde? Bwe kityo bwe kiri. Kijja kuba kirungi nnyo
omwami beera sibe yasenga oli ku nsonga eyo, omukyala oyo mufuule mukwano gwo ku nsonga eyo, tomupapira, mukwate bulungi, musabe, mutegeragane, muteese, mukole ebintu nga mwenna mwogera ekintu kimu, kijja kuba kirungi nnyo, mujja kunyumirwa ensonga eyo mu kisenge. Bwekityo bwe kiri, leero njagadde twogeremu akakatintini. Mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. Baagala nnyo mubeere bulungi, mweraba.